manjira munange kama akomoze mirembe naye bangambi accident yajifunira ne Mengo ku Ring Road yawo ku Ring Road naye echi lwakuba bali badduka nnyonnyonyo accident eriko ebyo accident osobola okuseera n'ogwe ekyo just bakidalifying accident yali etya kubanga nayo tetegerekeka mbwate owa boda eyali amuvuga ate ye yaddayo ku UCU n'abagamba nina omwana gwe natutte kuva wano naye afudde kati ye wa boda ye yagenda ate nayogera kati ye ono we yafa kati how comes your border wasn't what was injured. Yes. Neither taken to police to make a statement, neither further investigations. But they're insisting that the border guy is the one who went back to school to UCU. And how did he know that the girl was from UCU, from the university? Yes, from UCU. There was a UCU over one. Anyway, lwaki njagadde twogere ku mboozi ya mwana muwala ono azikiddwa ndowooza leero naye story ezerapusinze okuva omwana ono yafa nga wabataata babiri waliwo omuva Bulaaya nkuba kyeyo amukayanira ate waliwo ne musajja mukulu ali kuno naye amukayanira ate Nambooze ayakayanira Nambooze firimu agiyingiramu bw'ati Nambooze mwanyina w'omusajja oli w'Omu-America Kiwanuka omwana abadde Wambogo omwana agwa mu bika bibiri omwana Nambooze yeddira Kobe yeddira Kobe ate neddira Emmamba ate kisoboka nawe aba yeddira kimu anti ono omwami abadde aliwa ne Uganda taata bwe Uganda ye agamba omwana yawumuzaala n'amutuma erinnya lye ery'Emmamba kati ono omwana bulijjo akozesa linnya ki omwana kumanya ga ate kisinga lino erinnya lyongambi Namirembe lya gundi kika ki Namirembe si lya kika ne Angela si lya kika ago manya ge batuma abantu ab'ensobisobi bwe batyo era wosanga omuntu mbo Namirembe Angela Kisakye Vikito Irene Prosi gwe oyina Prosi gwokuba kiki waliwo Prosi yalina buketivy omujjukira oyo mwala yina mala n'agenda bayo oyo yaddawa Prosi Kisakye si yagendako ku NBS yali NBS oba ku Dembe something like that nga bambi yasoma amawulire bw'ati omumpolampola nze mbadde kati abonga omuntu ekusama Samali Kisakye ono Prosi mujjukire naye abo bonna abo kasoobasanganga omanya waliwo behind omuntu katalina enya lyakika eryeddiini teritegereka agwa mu bakristaayo agwa mu bakatuliki totegerera kituufu kati bambi Namirembe si kirungi kwogera ku muntu yafudde era ye mubino talinamu musango naye maama we abadde amanyi nti nno omwana oyo teyamuzaala wa Mutebi akuza omwana Mutebi akireminga agamba nti emyaka 27 gyonna abadde n'omwana oyo era amwedde okuva ku day 1 paka ku degree yasooka oba ne maama abadde tamanyi nti si wa Mutebi ensobi nazo ezo zibeerawo oli n'abeera confused n'atamanya having a sex naawe na meeting and that very day another person so naye n'abeera mu dilemma ate nga ati okugamba tugende tukebeza maama abadde amanyi omwana gy'ava era yamugamba n'ekika kye nti kuba omwana alina n'akatambi kenalabye ng'agamba nze ndi muzzukulu wa something kimanyi wati owekobe oba something era nsibuka Jalamba Jalamba yes kati ate ono omwami amuza ono we Uganda kati ebyo bya Jalamba abikola ati taata ono taata mukuzanga teyabiraba anti taata mukuza yetabeera ku TikTok taata mukuzaga musajja mukulu ebya TikTok yabirabimaze kuvaayo wano ne bamulagako nti omwana wuno yali yayogera dda nti Jalamba nti omwana we Jalamba naye ate mu masomero yonna gyazze ng'asomera yonna bamanyi taata ono ne fizi abadde ng'akola ki bambi yabadde ataata era yabadde alina obulumi ku mutima ng'agamba nze sikaayana kintu kyennyo ky'amaanyi naye njagala kumanya lwaki ono omwana wange mbadde naye ebbanga lyonna naye by the story eziviridde nnyo ku ba celebrity kigenda kukomadde ekintu ekyo abakyala ne gundi kozi bamukayanira muze radio ate ono yafa ono yali mu comedy omujjukira naye bamukayanira kakati obuzizo ekyayamba ye yali aguza ettaka eriri naganze munzikanga mutaka lyange temuntwala mu nkayana kati ne maama obwedda kyalimba omusajja ono yamugambye mbu Namirembe yagula akapolotike ejjalamba omusajja abuuza ejjalamba ogenda mumusiika waani nti yagulayo akataka keeyo nti ate ffe tusibuka wasinda njagala kubuuza kuba anti zo manyi bambi mbadde biwanvu manyi
okuva lwe natuukula mu ofiisi ya First National Vice Chairperson owa NRM Alhaji Moses Kigongo mbadde bize era ndi bize ntambula kati sooka ombuulire ono maama abadde abeera waani omwana atuuse okufanga maama ali mu maka emutungo bbiina mu maka g'oyo omwami Mutebi akuzizza omwana Angela era bayawukanye eggulo after 29 years bayawukanye anti batuuse awo ng'omwana omukazi bamubuuza omwana aziikwawa nti aziikwa Jalamba. Lwaki badde babuuza nti aziikwawa? Anti omusajja agamba ebintu byakyuse mu ngeri gyatategedde. Byavudde ku birango yawudde essimu nti omwana we afudde nga taata n'atandika okukola enteekateeka ng'enda nzija omulambo emulago nguleete wano ewaka tukuma olumbe ngutwale ku bijja ebyaffe tukomentikondakole okuzika nti yagenza owulira ng'ate awulirayo ebiranga ebirala ebiranga nti omwana wakuziika Jalamba ku mwana we y'omu yagenza okuleeta ebirango ku CBS n'asangawo ate ebiranga era ebirala nga biranga omufuyo omu ate nga yeebiraga nti aziikwa walala era ebibye ne babigaana obiyisa. Lwaki aba radio eyo babadde oba TV eyo babadde balina kye bamanyiiko andi bantu kati oba yasoose okuleeta ekirango gwe bateekinze ngo ye mutuufu ani yasoose oleeta ekirango andi kakitegeeza no side eziise ye yasoose oleeta ekirango ey'omuva Bulaaya kati ne babagamba nti temukkirizawo kirala ye bw'ayogera ekitegeeza ne bali badde bakimanyi nti omwana just ali eno abadde abeerayo bubeezi naye nga waabwe ate era ne bwe nawulidde mu speech yeweekitiibwa ya Katikkiro yawummula bamaze omuziika bamuziise leero naye weekitiibwa Mulwanyamuli Katikkiro yawummula babadde mu Christ the King awo nga bageza osabira omubiri omwoyo omwana mu speech yo omukulu yagambye nti omwana ono tubadde tukolagana bulungi nnyo ne taata we mwami Kiwanuka ate Kiwanuka muva Bulaaya talina mu Uganda n'okuzika takubaddeeko anti bo bakolagana bagambye kati okubeera Bulaaya kiŋŋaana okukolagana naawe ani nga kibadde ng'ekicommunicating nti oba omwana bamumanyi nnyo nabo bamumanyiiko oba omwana ono abadde naye abadde lulira gundi itya eno n'eno oba naye abadde akikuba ddabo oba maama yabadde yakimutendeka muli eri nga yamugamba naye woyogeranga kino okitegeera omusajja agamba nti ne mu details zino zetuwaayo mu nnina biki manya ga musajja ge galiyo musajja Kiwanuka ono we Mutebi byonna details zikwatagana ku mwana wange omuzadde paka lwakula nti Mutebi ze ziriyo ne ku masomero fees receipt biki Mutebi kati wano nkufa uyawudde nti omwana si wuwe actually Mutebi yaga nti yakoma okuweerera omwana ku degree yasooka nti kati masters tabitegedde yo tabitegedde era takyesibako nti amuweeredde master naye agamba nti namuweereza okuba mpi wano paka ku degree yasooka naye abasomesa bonna ne mubaleeta n'ayogera amasomero gyamututte nga simanyi gulama biki namirango gulama abaani kiki n'ayogera n'abasomesa gye yasasulanga ssente ng'era bamumanyi so kati ebintu biri awo maama afiiriddwa omwana maama afiiriddwa obufumbo kati maama abadde alinayo abaana bameke wa Mutebi bali abaana abalala abaleseebwa waaba alinayo abalala bo baabakebeza nga ba Mutebi anti kati ekyo Mutebi yajja okiteekinga on maama kati bamugobye maama akyali mu byakuziika naye ndowooza eno tadda kuba bayawukande na mu kooti ebibye ne Mutebi byaweddewo owebweru yali ready omuteekinga apo kati ku myaka 29 ng'obadde mu maka gono ye anaakutrustinga ye atya nga abadde nedda agenza ate n'ekirala nga wasobola okuprotect ekitegeeza naye ajja abeera eri e Bulaaya eno ofunayo omusajja omulala muzaale like are you getting my thing? Yes, and actually sinaaba kulaba maama ndabika ye ndaba kifaananyi naye simanyi ku myaka 29 gy'amaze mu bufumbo akyazaala Mati yagambye nti muddamu kwesiga abakazi abeeyerusa mbu babeera abeeyerusa n'obwongo ne bukola ki ayinza otaba nsooga eyo but that is not the reason naye nze ngamba abakyala tweddeko naye gwe nze nali simanyi nti bino ebintu byava dda ebyokuwulira nti nno gundi abaana kati nga that story kale oyo omwana si ye mukulu ennyo nti ali badde bakola ki naye era ne mu bafamilizi zaffe osanga nti oli si mwana wa taata otegeera asijabedda jasi yakikanga mu kiraamo omwana gundi si mwana wange era tagabananga ku kintu kyange
abamu n'obutabikyeka naye nga mulaba weird manners oba ne mubiwulira mu lugambo nti oyo muganda ava mu family era tunulya bali olabe bamufaanana ate nga bituufu. And now these days it is very rampant. I don't know why. Ate kizivuddeyo abakazi twagadde nnyo ebintu bya like ebyama kale ate kivuddeyo nnyo ku ba celebrity abantu faces ezivuddeyo nze ndowooza bino ebintu senga owasa munno gw'oyagala nga mukwano gwo era oli okumwagala naye nga era naye si mukwano gwo. Are you getting me? Yes. Nga oli naye omwagala naye nga si mukwano gwo nga oyinza okuba olina ensonga zolwaki wamwagala either ssente wali bubi nnyo mwali banaku nnyo nogala ono kamwagale agenda kujja ewaffe muki weebale nnyo naye ate tulina bana bagamba ono munnange yegwe munnange okitegeera nti mu kintu kyonna munnange ono anaakola ki munnange anaawulira atya nga nkoze kino kwegamba ng'omuswalirako ng'omutiirirako ng'ogamba naye bannaye naakikola Kimbo wanaawulira atya Kimbo waddala nkoledde kino na kino ambeereddewo mu kino bwe nnaamukola kino ddala kinaakola kino kitegeera nti ekyo tekikyatulimu abantu babyanfuna abantu babyakola kyobulaba nze nyina we natuuka ekiseera ne ŋŋamba nedda wezibanga oluusi oba nsonga za mu kisenge kubanga oyinza okusanga nga yinza kuwa that excuse naye nakugamba maybe nacheatinga because my husband was not doing enough for me in the bedroom or something naye nze ŋŋamba wekibanga naye ensonga weeri tuula ne munno omugambe omwagala omugambe naye munnange Kimbowa eddakiika zino 5 mpuliranga mukwano mu butuufu nze bw'okola bwoti ne bwoti mpulira nsigala sikoze eki tukole tutya mukwano era naawe nsaba wembanga omukyala akikubuulidde bwoto understand her si nti akutyobodde respect yo ng'omusajja naye ayagala funa liri essanyu nti batono nnyo abasobola okubeera bold n'akikugamba omulala agamba kabeera awo nze nga ngende bweru nkole ki neesanyuse abasajja be basinga ozaala bakazi b'abendi olina n'okubeerawo nga mukazi wakigamba naye nga naawe olina amaka gye wazaale okitegeera so kakati in this thing bannange kikyannemye nze how to whatever naye it's so bad nti abaana baffe betulekawo ate bebakola ki bebalumizibwa kati mu mbeera eno omulambo gwo kale tuyinza ogaa nti teguswadde naye kati bano abasigaddewo abaana bano kati bo socially mentally and everything tata abwe ne family ya taata bagenda balabanga kati kive nga like I don't know ndatiru nga bakarinze DNA neba nagikaringa there is that akantu akagendo sigalamu mama amwe muyaye mama amwe biki mama amwe kino mama amwe kiri okitegeera yegwe ng'omukyala kati emyaka 29 that has been wasted. Yes. Who is going to take on her now? How old is she now? Of course wabanga and which man can take over her take her now? 29 years nga yafumbirwa ali 20 those are 49 years. You know? Waba yafumbirwa ali 25 ali mu 50 and above. Kakati who is going to take you up? Okitegeera. I don't know to make the matter you have made your years on now wasted and yet kintu kigundi nnyo yali badde yafuna engeri gye yeetagula ku musajja webweru oyo banga yeetata omwana kubanga I don't know banange yali badde abadde ali mu communication n'omusajja webweru kubanga ono Mutebi ne sente oli abadde aziweereza ngaziyita mu mama mu statement ye Mutebi agambye nti yamugambako nti balina sponsor bambi kati kuwano ku masters bambi oli abadde nga sponsor naye afunayo sponsor ndoza banna naatera n'ogenda alabe ku sponsor ng'agenda bweru kulaba ku sponsor tokazisenga okwewuugiza nalina akatambika omusajja oli nga akungubaga nnyo ani owebweru nafiiridde omwana wange bannange mwebala abangumiza namirembe ye mwana gwe mbadde mpuliriramu emirembe omuwala gwe mbadde nga nina stress ezakuno ku bulaaya gwe nkubira akasemu ne tumala kumpi dakika nga naye nga twogera naye ng'omwana akudde maka ga musajja munno omusajja alabidde okuva ku lugoye gwe emyaka egyo gyonna lwaki tonamirembe obadde omwagala ne tewasobola namuzimbirayo akayuma n'ogamba kaako kale tolina kyosobodde kukola tolina kyomukoledde kati omukazi amufunirawo okubeera kuba omukazi amaka gawedde bagenze paka mu kooti babawulidde babawukanyisa mu kooti okuswalako okukyalo ekyo nze ndoza nziruko oba nengenda wa abantu oba ngenda mambuka eyo gye batategeera batalina social media oba oli awo naye nayo gyegali oba oddukira wa ensi yonna kati eri wano ensi yonna yina kati eri wano tolina kyoyinza kukola ki tolina gyoyinza kuddukira naye kyasinza ate okuntama mu story nti ono omwana omugenzi yabadde first born owaabo bombi Mutebi ne oyo omukyala kati Omutebi agamba nti omwana abadde alina 27 years
yagamba nti ate bamaze mu bufumbo 29 years, which means wokwata calculation kitegeeza nti bamala emyaka 2 mu bufumbo nga tebanazaala, mu kuzaala ne batandikira ku Namirembe. Kati awo oli namumuzaaliramu, omusajja ono yali tazaala oli namumuzaaliramu. Omukazi yabakyanganga side zombi, bwakuba eno bwakuba eyo ono bwakuba eyo ono bwakuba. Sajja alayika yabyerabidde olwa shooko gye yayiseemu ennene, si kulimba ebimu obyerabira. Agamba nti omwana alina emyaka 27 ate bamaze mu bufumbo emyaka 29 ne nnyina. Kitegeeza emyaka 2 egyasooka mu bufumbo omukazi n'azaala mu gwokubiri kitundu awo ng'okusatu to make the 29 years. Bino ebintu bannange nze binnemye n'okukola kikubanga lwaki kizze nnyo mu maka g'aba celebrity. Eyo naye erabika point. Moze radio byali ku social media, simanyi omusajja amukane, simanyi na Moze Musoga, simanyi Moze Muki, simanyi Moze Muki, simanyi taata we Nakintije, simanyi taata yani. Netugenda ku Pade Bitama, omusajja Kasozi nga ayagala omulambo wali simanyi Njegule. Naye simanyi Njegula. Naye mbuuzaako badde onzijukiza erinnya Njegula. Mbuuzaako. Bino ebintu byonna omuntu omwana waaba akuze kati nga kati Pade Bitama naye it looks awkward. Musajja omukulu bw'atyo abantu ne batandika omukaayanira. Naye ate Pade baali bamugambye waabwe n'abazzukulu ng'abatwalayo. Simanyi lwaki eno family yali egenda maaso n'okulemezaamu. Yali egenda maaso n'okubanga. Naye kiki ekyo era wowe bali kubuuza kibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kiki ekyo ddala? And this all comes back to us the women. Ffe ng'abakyala. Kiki ekivu bannange bakyala bannange kiki nnyo? Muba mufaaki. Lwakubanga bambi. Oluusi ate oyinza kuddako ku saidi yaabwe. Waliyo bano abasajja nga bo ba spam donors. Nga yakuzaalamu? Nga ye kati omukyala bambi kati kambereko ku saidi y'abakyala katono nnyo sigamba mu bikole. N'alowooza n'agamba naye ono yanzaalamu omwana talina busobozi oba ng'ambe kimbo wanti lulwe nsobola okuyitawo omwana wange amulabirire n'ekyo nakyo weekiri. Then kati engeri gye yakulimba okulimbululwa now becomes hard agamba ntandikirewa. Bwenna akyogera agenda kukola ki omwana wange. Are you getting that point also? That one is also possible. Omwana agenda kusosolwa mu banne walekerawo tuyamba. And now in this case status omwana gyabadde yezimbidde. Weebale nnyo. Omwana abadde mu Balukwago ali mu Balodi Mayor. Kati weebale kati oyo omwana senga kwabadde kuwasa kati tugeze nti abadde aleeta omusajja abadde amutwala. Gulabadde gulagawa. Bamaama siganye byonna tubiyitamu ne twagaliza ebirungi abaana baffe. Nti kakati ono yanfunisa olubuto tanyamba talina mulamwa talina biki kamuleke nfuna omulala ng'ate tomanyi nti eyo mu maaso maybe mukama ajja kuyamba ono kati yali amanyi nti oli kiwanuka aligenda ebweru oba oli awo yali tamanyi yali amanyi nti ono omwana ate mwenna bombiya n'abasooka okufa ye wali omanyi kakati byonna bye tukola bannange tubikole siganye waliwo we bigaana nobeera mu relationship eno n'ogivaamu n'odda mu ndala n'ovaamu naye omwana mugambe wano we wammwe oli musoga oli mu Lugwara taatawo ye gundi simanyi mwana wange wawaali nga Nambozi omulali ku Nambozi ng'akiyimidde mu nnyo nayita omwana wange nti abadde ono yaani kati oyo muva Bulaaya ali mu Amerika kati okiraba nti babadde beetegerana bulungi nnyo nti ono taata waabeerawo ng'avudde Bulaaya kuno they meet Migwe, okimanyi nze ninga ali kuwulira firimu. Balina abaana 3. Ninga ali olinga annyumiza firimu. Byebiri ku mwana omuwala Namirembe. Kitegeeza eno kino ekifaananyi omusajja wabadde ajjako mu Uganda. Ng'anoonya muwala we ndoza mutwala n'eri ewa ejjalamba ku butaka. Okitegeera? Banaaze ku bijja. lwafiiriddwa mu mankyukakyuka Angela Mirembe eyagudde ku accident wabula amawulire g'okufa kwe naye ono omwana omulaba nti alimu olunamboozi olulabye anti bw'omutunuulira n'ono omusajja olaba oyo Mutebi aliwa anti ono ye musajja gwe bata Mutebi Robert kyalira mu kwemulugunya kyali mu kwemulugunya njagala bwenkanya bwe bundeese wano okulabika nti kyakunkola kino neetaaga muwala wange okulabika nga mutwala ku bijja by'abajjajja bange kyokka no bambi yasabye court injunction court yonna ziganye ye Nakawa yaganye ye Mengo yaganye ani yateeseemu amaanyi okuba nti bonna baganye baleka bano ba politician kuba yagambye n'okugamba omwana wange bali mu mukolya kolaale omwana babadde bamutambuliza kolaale buli wamu
mu machachi ewa awuliddwako ne bakuma olumbe watuufu kuba buli omu ng'agamba wange naye Pacho wabeerewo etteeka abasajja bwayetaaga bwe kituuka mwene embeera bwete omusajja abeere compensated kuba ndaba obulumi obuli ku musajja ono oba baba akasembi akayinza omuba sente esobola okugula obulamu simanyi naye sente zataddemu. Can that money pay whatever that man has done? You people don't look at money. Men look at the emotional touch. It cannot, but esobola okubaako kyekugattako oba oli awo I don't know kuba gaaya alina obulumi bw'amaanyi nno ate si bulumi bwokkapoka nti buli ku mwana ono yafudde wabula ne famire ye esasisa eweddewo omukyala babadde bakola ebintu badde batitenkanya baawukanye by the way yatuse n'okugamba endagaano ze za poloti omukyala bujagala zitunda kutundawo mbunga unaku amugamba nonze lumu nja kutunda endagaano ze naye mama anjeranga badde simwangu mulumu nja kukola lumu nja kutunda omusajja mbulwano nja kundagaano ze taziraba naye yamugamba ddala lumu nja kukola nja kutunda akati bino bye byamuzuukusiza naye munatusonyiwa okuseka naye bino bye byamuzuukusiza mbu era lumu nja kutunda nti omukyala ono nti maama Namirembe abadde alina endowooza nti omusajja ono engeri gyali omukulu mu myaka yali basooka okufa baba yasigalewo kitegeeza ono omukazi asobola n'okukuwa nabasita bwebale nnyo bw'akizuula nti embeera egenda kusajjuka bwete era omusajja kubanga yabadde twakisuubira nti omwana yasoboka okuvaawo nabadnaye naaleka this shame era omusajja ndoza era akaaba agamba mugamba kiki kino kye wankoze omusajja agambye nasaabye nazzeeyo nenfuna ebbaluwa ya LC bino byonna ebinaaba biwedde ngenda kuddamu nzije mpendule nzi open boundaries mu lulimi lw'ettaka lwe bakiyita nziremu ndabe poloti zange ziyitawa nziremu nzikolere endagaano tabanga yantunda dda kubanga ono omukazi bwe bituusa ayinza okubeera eyo gy'abadde n'aleeta abaguzi n'antunda nze nga sikola ki nze nga simanyi so famire bweziso bwe ziri emivuyo mingi ezimu famire ebiriyo tebyogerwa tubiraba lumu oli yayimba olima nti kibuyagalwa litekula ennyumba bwe tulabe ebiri munda so Namirembe tubadde nga tubeera naye tubadde nga tuyiriba naye nga tetumanyi saakaaso ono naye nyini kati yesekasa abadde amumanyi kyendadda nagamba yabadde amumanyi kubanga eno abadde amuyita taata n'oli wajja taata kwegamba ndoza nga maama yamuliiramu ate no Katonda ebintu akatonda kati yatuuka n'okukola akatambi ng'alanya jalanda singalinga agamba nti yeddala mbutuufu waafaanga wafunanga gundi temunoonya temutangatanga w'okumutwala kitegeeza abadde alya mu luleme ne mu luzise otaata ono amuweeredde era abeera mu maka g'ono taata kyokka ate alina ow'akasimu w'omu Amerika kati simanyi ow'akasimu w'omu Amerika abadde naye alina akasente kaweereza okuyamba famire eno ng'ono mwami mutebitamanyi anti omusajja oyinza obeera n'osanga ewaka nga bafumbye enkoko nga gwalesewo za bijanjaalo naye gwe nga tomanyi ate ne munyumirwa buutamutya munyumirwa okuwuta kasupu kootaguze kati awo ematobi naye asookaddemu akomu ka flashback ebintu ebibadde bikosebwa wakadde biri bitya ayinza okudda wano ayombe ng'omusajja w'omu Amerika ng'osanga n'omukazi n'omusajja oli bwe yajjanga nabadde akyasisinkana ono maama Angela amusisinkana ekyo kiraga bulazi nti abadde ng'ayinza omugamba ngenzeeko wakasenga yampise n'asooka agenda ewagundi Jalamba n'agenda ejjalamba omwami Mutebi ayiye kiwanuka n'abaako kye yeekolera so painful very and embarrassing pulira ng'omutima kiruma naye ate kirimu n'okuswaza naye n'okuyiga mwekuli erifu abakyala n'abasajja kubanga kati omusajja ono ali wakati w'ebirowoozo kati ekyo kigenda tuleetera kati abantu okubanga ti omuntu teyeetrustinga olukuzaalamu ayagala DNA ekole nendoza nedda kati ekintu ekyo gavumenti etuyambe batubalire ddala ku lumu eddwaliro ovaayo nga DNA y'omuntu akakasa akuzza waka oba toddayo nedda bakikole bakikole eriyo abakyala tumanye nti odda waka oba ogenda Jalamba odda Luzira oba Jalamba nedda bakole ekintu ekyo kigwe nga bwe tuvaayo nga tulina gundi eyo immunization card simanyi biki byonna nenira nga tumaze n'okuwandiisa kati nakyo bakikole batuyambe bakikolerewo taata kyazze nti ono gundi nti kuno yateekako ng'anywa eddagala nti gundi ate wano wamaze okuzaala taata gundi yazze nammwe mutandika obeera inquisitive ba doctors ogambe naye kadi ng'esoma birala kapande wasoma bubi akapande kasoma kino ate twolekedde okufuna obuzibu bw'amaanyi gye bujja nedda nze ngamba bakole bateekewo ekyo kituyambe
oli naye amanye nti ddala mu butuufu kaakati wano kanteekemu zonna nga mwana ki wange nga mwana wange kati wakizuulirawo nga gundi era zaateesemu kale ne weziba nnyingi oba biki amuleke awo atandike oyo maama anoonye taata w'omwana omutuufu era abaamumanyi n'omumanyi so kati waliwo possibilities ez'okuba nga bano ababiri abaasigaddewo nga nabo si ba mwami Mutebi wabula naye bannange kati ate nga si mwami Mutebi ate ngera si bakiwanuka kuba kali kiba kitegeeza kiba kitegeeza nti maama abadde atambuza okugulu naye mwana gwe kimanyi ekyo kintu kirina owa booda gwe kyatuukako musajja ng'alina abaana 3 naye ng'alina omwana omu gw'ayagala ennyo nga buli lwakutaano naye si lwakutaano nga yakikola kyatteeka ng'agula enkoko n'agamba gw'osalawo ani alya kino ekifi ng'oli amwagala nnyo nga yateekawo enkoko olwoyo omwana yali mukwatemu naye bannanga omukazi olwafa musajja wa booda ono ng'omwana talinaako yadde n'omuwakiri singa yamulimba yo omukazi yali alese ebiwandiiko ani yasooka okufa omukazi ng'alina ebiwandiiko kati lwafa bannyini baana ne baba kimu basenga kati munnange yali ali awo olina muula nti kati olaba baba yagamba leeta abaana tugende ne batandika omukubira nno gundi kumulegule wali we baazi wali mulombe kakati ng'alaba waliwo asikasika omwana ono asisa oli ono atutte ono ng'abaana 3 ng'abaana bo baali bamanyi ewaabwe baali tebamanyi nga bamanyi ono kati abaana woba traumatizing naye nkubulire muula yajja naga kati muula anti munnange baaba yaŋŋamba bwati ne bwati ono mwana wagundi ono naye taata ewuuli omusajja nasigala awo paka leero omusajja yagwa edda lubannaye abantu bemulaba ku street nga batambula they have what they've gone through musajja yagwa eddalu musisi yalwala sukali nanywa waragi n'akusula mu mabaala n'akola biki akayuma n'akatunda n'akakola biki naye it was because of that stress musisi ow'emukono namukolako interview ogayo yobo mujeka solo ya trending nnyo ku Bukedde TV yakogga naggwawo naye lwa mwana yalwala ne sukali naye bamugabako omwana nga mukulu yali alina omwana w'omu ne bamugaba n'alwala n'akogga naggwawo yenna naggwerawo ddala tunatemaliza yenna naggwerawo ddala nedda nze nsaba bannange nsaba bekikwatako minisitule y'ebyobulamu mutuyambe bino bigwere mu ddwaliro manye nti mukyala waffe gwe twafunye twawasiza nti omukyala kati amaze okuzaala omwana tumutwala mu kika oba ayina ekirala oveeyo ng'otegedde nti omwana w'ejjalamba bigenda omwana w'ekitintale oba okitegeera okusinga okuwestinga time kati omusajja oyo ddala n'abeewaabwe sente ze zonna abadde ateekamu amanyi omwana agenda resources zonna oba abadde yewola ne birooni tusomera abaana katubawerera mu birooni agenze mu birooni asobole okuwerera omwana amutadde mu masomero amalungi omwana afuuse celebrity wuuyo ate omwana abadde agenda kubeera muntu w'amaanyi ola ono soleyo n'omusajja togijjukira ono omusajja w'emukono yakogga naggwawo lwa mwana ng'omwana bamumugjeeko oyo omwana gwe bamugabako kino ekiwala eyo n'omusajja yoyo bwati bwe yali yenkana naye bw'omulako essaawa zino lwakogga bwe ruti nono musisi naye oba nabyo namukolako interview emukono oba ne tugireke kubanga ate nayo wuno kati wano bwafaanana mukano naye gwali gusajja gu eve gwakabira amaziga ku kooti eyo peyino Julia gyayogeza kati wano bwati bwafaanana obulumi bwe yayitamu yali ku kooti n'akaaba amaziga nga batwala omwana akana ne kakaaba nga tekagala kugenda eri gye bakagambye nti ye bwammwe ne kasigala wano mu kifuba kye n'akagamba mwana wange genda ate babagambye eri ye wammwe naye tonneerabiranga newolibanga okuze that thing kale nze bino biri byogera naye I'm just feeling pain nzigyako gwondinve wano kubanga baba ovaaga gwe ku traumatization bakazi mmwe abakazi oluusi ekibakozesa munnaye bubeera buba bubulwa sente na biki obugabirizi kituufu mbyogeddeko naye nedda tuuka awantu olimbulira omuntu omugambe kino ogambeko mwana ogambe ne gw'obadde ogase ogambe omusajja omugabe munnaye ekyamazima kiri bwe kiti we nnakwagalira embeera yali bwenne bwenne ebyaddala
omwana oyo saagala omutuuseeko bulabe bwonna naye nali nnoonya mbeera bweti naye bw'abeera ddala ow'amazima naki ajja kukusonyiwa mugaye nti omwana wakyonu omugaye nti omwana munnange gwe mayanja si wuwo ono omwana wakingowa n'omwana omutuuze mutuule mwenna basatu mu kamiitingi kammwe omugambe bannange mwana wange ensonyiwa naye ono ddala mbutuufu si ye taata nali nkunoonyeza mbeera nnungi era n'oyo omwana ajja kitegeera nti maama yali anjagaliza birungi lwakuba this came up bannange simanyi I'm totally confused byonna byendi mu kwogera si you know because woteekamu omwana emotions ze emotionally and biki byonna I don't know. May her soul rest in peace. Kuba tetulina kiyinza kyetusobola kwongerako ku ekyo. But we don't know what is going to come next ku bulamu bwa maama. Era maama taddaluzira kubanga bennyini bayinza n'omweyokera oba n'okuwa ki n'abaana be yalese emotionally. By the end of the story yo n'omukazi atrendinga ku TikTok ono yabadde WSB akavubuka ka TikTok gwe yanyaguludde. Nirabye mutabani we nga naye amumazi. Ani badde wa SB4. Nalongo. SB4 gwabadde akolako omukazi Kadama omukazi Kadama omuserekitani semanyi gwe ono yabba Kadama n'amubba buli kimu kakati ndabi n'abaana b'omukazi oyo bamutabukidde bagee maama naawe wasukka maama omwana abadde alina n'abaana abakulu alina omulenzi ali myaka 25 kale imagine ndaba bwajja okkayanira bino ebyekisiru wano kumba alina n'abaana n'akalenzi kali mukaana kakamubbi era kali myaka gya mutabani we kati omwana abadde ga maama bannange maama si yo muvuka asoso mubba bujjo baddenga bamubba kumpi esente zina zakoze ku byeyo bazimubyeko bubbi mu bavubuka anoonya gundi kyuma ndowooza ekirimu enguudo mubeere bulungi Dr. Senjobe wa Biva gundi lyakirina mugende eyo wali ku Biva mugende mufune obujjanjabi mugende mufune obujjanjabi ku Dr. wali eri ku Biva Dr. Senjobe agamba nti gwe nalina okusomozebwa olinamu bi pressure olinamu sukali olinamu anemia olinamu ulcers genda yo osobola okubanga ate ojjanjabwa ebintu osobola okubanga bikutambulira bulungi nnyo nyini ddala ddagala weeriri balifumba balijja mu miti ate nga bakozesa zibayita natural resources oba ebintu bino ebyaffe ebya bulijjo betulabanga ebyakiragala green ono bogo bakozesa kubanga obukugu balina bagenda ne basoma ne bakuguka mu kufumba eddagala n'okulitabula so bw'oba olinamu embeera etali nnungi omusajja totambula bulungi mu nsonga z'ekisenge teweesibaako obulwadde va mu bino simanyi obulwadde bwa famire ffenna ab'envubu tetuba na kino simanyi ffenna ab'envubu tetuzaala abaana bawala nedda gendayo dokita ajja kusobola okuba nga ate akujjanjaba ka family planning akali nakyo yakaleese ng'akozesa oba tokamanyi naye gendayo ajja kubanga ataka akuyambako osobola kubanga ate ebintu bitambula bulungi nnyo tukutumiddeko nnyo Dr. Senjobe n'abawala bonna abalungi abanyirira ku Biva House ku Biva Organic bebale kwaniriza bulungi nnyo bagenyi n'abavubuka era ababeerawo nabo tubatumidde ba doctors bonna ab'oku Biva Organic bonna bebale mumukubire ko ku simu ezo wansi osobola okubanga mwogera naye asobola okubanga abajjanjaba Dream Restaurant zero restaurants metulya zisangibwa Wandegeya bw'obanga olina okusomozebwa bw'obanga ejala ekuyisemu ejala ekulumya ejala kutegeeza nti Dream Restaurant ye restaurant wojja osobola okufuna emmere ejja okulya ate ekukuse ate ng'emmere ennungi tegenda kubanga ekulwaza tegenda kubanga ekola bubi tegenda kupindusa lubuto tegenda ate ejja kukusa ate nga n'ekifo wogisanze oba woogijja ekifo kiyonjo bulungi nnyo basangibwa Wandegeya ku katale agamakuba agali ku kizimbe kya katale bw'ogenda Dream ogisanga maaso awo kyokka ne bw'oli Equity Bank era Dream ojja kubanga ogiraba waggulu awo ne bw'obanga wakava ku bitaala ovudde kwa Gikasule Mall Dream Restaurant ojja kuba ogisanga waawo anti ne mubiru abeerawo awo n'abaana abalungi ennyo abamanyi kye bakola ate nga bayonje ebigenze wala emmere bakuwa emmere nekukusa bulungi bwe kiba kya nnyanja kiba kya nnyanja bw'eba nnyama eba